Mukama bawe nnyo omukisa, Mukama yeebazibwe. Amanya gange ndi May Kawaala era mbagala nnyo bannange. Tugabana nga tugamba nti bannaaye engeri gye tulowoozaamu y'engeri egenda okutuwa obulamu obulungi, obulamu obw'essanyu, obulamu obuleeta embeera empya mu bulamu bwaffe. Tusome ekyawandiikibwa ekyo, kisome ekiva mu Zabbuli 51 olunyiriri olw'10. Tulaba Dawudi yasaba ng'agamba Mukama nti ntondaamu omutima omujja, ntondaamu omutima omujja Mukama, ozze bujja endowooza zange munze Mukama. Okwo okusaba kw'amaanyi. Ku mutima gwo kuliko ky'owooluganda. Emitima gyaffe bye girowooza, ebitudde ku mutima gwo, ekitudde ku mutima gwo kye kijja okufuluma ebweru. Ekitudde ku mutima gwo kiyinza okuleeta obulamu eri abakulinaanye oba okutta. Ekitudde ku mutima gwo ky'otaddeko okirowooza, n'okituulako n'okirowooza, bwe kibeera nga kikyamu kigenda kuvaamu ekikolwa ekibi. Bwe kibeera nga kirungi kigenda kuleeta obulamu. Ebyo ebigambo byawandiikibwa wano, ekigambo kyawandiikibwa wano mu ngero nja kibasomera. Naye Bayibuli yansesa yansanyusa, yagamba nti tokkirizanga omuntu bw'akugambanga nti kale jangu. Kyawandiikibwa mu ngero esooka ndowooza kuva ku 10. Bannaye kankisome kijja kunyumira nnyo. Omuntu omukozi w'obubi tawummula, Bayibuli egamba tawummula mpaka ng'ayina gw'amaze okugwisa. Naye Bayibuli etugamba nti kale togendanga eri muntu alinganga bw'atyo. Nandirabye awali wano engero. Olunyiriri olusooka, wuliriza bulungi eno ngero, olunyiriri olusooka okuva ku lw'10. Agambye bw'ati, mwana wange abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Abalina ebibi bwe bakusendasendanga tokkirizanga. Wuliriza olw'11 agambye, bwe boogera nti jangu tugende ffenna tuteege omusaayi, tugwire mu kyama ataliiko musango awatali ensonga, tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe. Owulira ebigambo bino, oyo ye mukozi w'obubi. Nti bwe boogeranga nti jangu tugende ffenna tuteege omusaayi, tugwire mu kyama ataliiko musango awatali ensonga, tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe era nga bakyali balamba ng'abo abakka mu bunnya, tuliraba ebintu byonna eby'omuwendo omungi. Ono omuntu omubi alimba munne, amugamba nti tuliraba ebintu byonna eby'omuwendo omungi. Naye wali Bayibuli egambye ku lw'10 nti tokkirizanga omubi ng'akuyita akugamba ebyo. Kakati wulira nti tulijjuza ennyumba zaffe omunyago. Okwo si kunyaga? Kakati ekyo kyekiri ku mutima gw'omuntu oyo, byalowooza, alowooza kunyaga. Kati alina omulala gwasendasenda nti owange jangu tugende oluganda ewaffe nga tukuyita kumiza musu, nti bamumizizza omusu. Kati ayita munne amusendasenda nti jangu tubeereko betumiza omusu, jangu tugende tubaziike nga balamba ng'amagombe, nti tulijjuza ennyumba zaffe omunyago. Okwo kubba nno. Kakati 14 agambye bw'ati, oneekubira akalulu wamu naffe, ffenna tunaabanga n'ensawo emu. Awo n'ateesa nti tujja kuba bumu era tofaayo, tujja kuba n'ensawo emu tugabane, kubanga tujja kuba tufunye omunyago. Naye mirundi emeka abawibbi be bakutte nga bwe bamala okunyaga tebagabanye bulungi. Kakati kye bakola nga tebagabanye bulungi ate ne basalawo okwetta. Olaba eyo ye gye nayogedde ensigo gy'osiga emala nedda gy'oli. Oli akedde, abantu bakeera saawa tebeebaka, agenze akoze, gwe omutima gwo gulimu ebirowoozo ebirala. Ogamba tujja genda tubbe, era leero tujja kutandikira wa gundi. Jangu gundi tugende tumumize omusu, tufune ensawo, tujja kuba n'ensawo emu. Mukama akutunuulira. Mukama agamba nti singa okkiriza ekigambo kyange, nvuddeyo nga nkugamba nti omuntu omubi teyeebaka okuggyako ng'amaze okukola obubi eri abalala. Wuliriza 15 lwagamba, agambye mwana wange totambuliranga mu kkubo wamu n'abo. Bayibuli weegamba ekulabula. Totambuliranga mu kkubo wamu n'abantu ababi.
ziyizanga ekigere kyo okuyitanga mu lugendo lwabwe n'ekigere kyo kiziyize. Bayibuli mu ngero 27 waliwo wagamba nti omusirusiru bw'alaba awali akabi ayitawo buyisi, naye omugezi tayitawo. Toyita wali muliro, toteeka muzigo wali kumpi na muliro kubanga era gujja kusaanuuka. Bw'olaba awali akabi toyitawo. Bayibuli ekulabula. Mu Zabbuli 37 agamba bw'ati nti kale seguliranga obusungu ogoberere emirembe. Bw'oba olaba omuntu akoleezezza oluyiira akutandiseeko, bateesa, babeereyo ne bateesa. Mu mitima gyabwe bakozi ba bubi bateesa. Tugende tumukyokoze, tugende tumutandikeko, era ajja kuddamu, ajja kuyomba, tumutandikeko, tumuswaze. Owooluganda bw'onoosoma ekigambo kya Katonda, omwoyo wa Mukama ajja kuluŋŋamyanga okuddamu oba obutaddamu. Mwoyo wa Mukama ajja kuluŋŋamya ekiseera ekituufu eky'okuddamu. Waliwo omulabe lwajja nga azze okukumalawo, kubanga Bayibuli egamba nti omulabe tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Naye Kristo Yesu ye yajja tube na bulamu, tube nabwo mu bungi. Kakati waliwo ekiseera Katonda lwakugamba nti omulabe ono azze kumalawo, kola bw'oti. Mukama ayinza okugamba kola bw'oti. Kyova olaba nti bwe tusoma Bayibuli eno, omwoyo wa Mukama waali okutuluŋŋamya, okutuwa amagezi. Tutereka Katonda wano, mukwano gwaffe tutambula naye, ali muli munda. My friend, Katonda atudde muli kyekigambo, kwe kusaba. Ne bw'obeera ng'oli mu mbeera enzibu, abakyala abeera mu ddwaliro ng'azaala, nga tasobola kunyega, tasobola kuwuuna, naye nga mu mutima gwe asaba, kubanga ekigambo kya Katonda kitudde mu ye. Naye katumale okumalayo ngero olunyiriri olusooka olwo olw'abantu ababi abatatuula okuggyako nga bakoze obubi, ng'agambye 16 kubanga ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi, bidduka mbiro speed okugoberera obubi. Naye bw'oba obuulira ku bulungi ku kigambo kya Katonda, nze nakoowa n'ezo emboozi z'abalokole, nze nakoowa ebigambo ebyo ebya Bayibuli, kubanga wano Bayibuli egamba nti kwame ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi. Obubi bwe butudde mu muntu oyo, obubi bw'ayagala, awali ekibi, awali okugeya, awali okuvuma, ayanguwa mangu. N'agamba nja kuwandiikirayo ebigambo by'okuvuma. Nze oyo musobola, bannange mungule, bwe nunaatuuka ku pate nja mubavumira, nja muleka buwerere. Amukozi w'obubi ateesa buli ssaawa biki by'anaakola obubi, naye Bayibuli egamba nti zimusanze oyo abireeta. Zimusanze oyo asiga ensigo ng'ate bw'atuuka ogikungula akaaba amaziga, naye oyo ye mukozi w'obubi. Naye olwaleero tuzze okuyiga, tuyiga ku kigambo nti endowooza zange byendowooza bye bigenda okukakasa, okudetermininga my life, okudetermininga my future. Bigenda kumpa obulamu obujjuvu, obulamu obw'essanyu. 17 n'agamba kubanga bategeera bwereere ekitimba ennyonyi yonna ng'ekiraba, n'ennyonyi ziba zikiraba, era abo batega omusaayi gwabwe bo. Olabye eyo y'ensigo nti abo bennyini abakozi b'obubi batega omusaayi gwabwe bo, bagwira mu kyama obulamu bwabwe bo. Olaba bwe bagwa kava nga balowooza bagudde kava okukola omulala obulabe, naye Bayibuli egambye nti bagwira mu kyama obulamu bwabwe bo. Ekitegeeza nti bagwa kava naye ng'obulamu bwabwe bwe bagwiridde kava, kubanga basize ensigo enzibu. Omuntu oyinza okusiga ensigo embi kubanga ekyo kitudde ku mutima. Bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kakola ki? Kakifulumya. Naye olunaku olwaleero ekibuuzo kiri nti kiki ekitudde ku mutima gwo? Kiki ky'olowooza? Waliwo omuntu gwe wakyawa ng'owulira nga tosobola musumulula. Bannaayi, Bayibuli egamba nti nga tusonyiwa nti bw'oba tonnawaayo kiweebwayo kyo kiteeke wali wabbali, ogenda otabagane ne mugandawo n'ekiweebwayo kye kinaasiimibwa. Naye agambye nti batega kubanga ensigo gy'osize eri kuddira. Bayibuli egambye nti bwe gatyo bwe gabeera amakubo aga buli muntu eyeegomba amagoba gajjawo obulamu bw'abannyinego. Omuntu eyeegomba amagoba ajjawo obulamu bw'abalala, naye kankubuulire aba agwiridde kava obulamu bwe kubanga aba asize ensigo embi. Naye Mukama akulabidde agambye nti togendangayo. Mu ngero 24 ayogera nti tokwatibwanga bujja eri abantu ababi, era teweegombanga okubeera wamu nabo, kubanga omutima gwabwe guteesa okujooga n'emimwa gyabwe giyogera ku ttima. Naye agamba nti vaayo odde eri Mukama, vaayo
oderi ekigambo kya Katonda kyenjogerako wano nti ekigambo ekitudde ku mutima gwo kiyina engeri gye communicate nga kirina engeri gye kiyina empuliziganya n'ebirowoozo byo ne kikyusa ebirowoozo byo. Abaana abato abalenzi abali mu kibuga n'abaana abawala n'abakyala mu maka osobola okukyuka ng'osomye ekigambo kya Katonda kino. Genda mu ngero mulimu ekigambo ky'amagezi bikula Zabuli. Olaba omusajja Dawudi yalwana atya. Oyinza okubeerawo ng'ogamba bannaye ficha yange eneebeera etya. Okimanyi nti ebiseera ebimu mu kifo ky'okusoma Bayibuli twesize bantu. Nesiga musumba wange kubanga yasoma Bayibuli n'asaba alina amaanyi aliko amafuta. Nze sisomye Bayibuli ndi wali ndi mu birowoozo byange naye nesunga lwe nagenda pastor nanteekako omukolo nansabira. Bannaye ekyo kirowoozeemu. Bayibuli egambye nti ekijjudde mu mutima gwo kyekireeta okukkiriza. Nti okukkiriza kujja kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Kakati okukkiriza ko ne Yesu bwe yasabira omukyala yagamba omukyala nti okukkiriza ko kukoze eki kukuwonyezza kubanga omukyala oli yalina okukkiriza ng'agamba nti nze njagala kuwona ng'alina okukkiriza ngenda kuwona. Kakati gwe oli wano waliwo embeera z'otuulidde ku mutima gwo nkyamu. Katonda alina ekisa yes naye you need weetaaga okukyusa embala y'okulowooza kwo, engeri gy'okolamu ebintu, engeri gy'oyogeramu. Ebintu by'oyogera bye bigenda okukakasa obulamu bwo kye bugenda okubeera. Oyogera kufa, oyogera bintu bikyamu, oyogerera abaana b'abandi bubi, oyogerera amaka g'abandi bubi. Naye luli nagamba nti olaba engalo eno oyogera nga gwolowooza oyogerera oli naye weeyogerera kidda gy'oli. Ne Bayibuli wano ekyogedde nti bano abagenda ne bakola obubi ku balala nti ne tebamanyi nti bagwira mu kyama obulamu bwabwe bo. Oyogerera mulala, oyogerera mwana wa mulala, tubadde tukyogera bulijjo naye ensigo osigayiyo, ensigo osiga ya mwana wo. Naye buli kigambo ekiri wano mu Bayibuli kireeta bulamu, kigenda kukyusa endowooza zaffe, kigenda kuleeta ekintu ekijja. Waliwo ekintu ekijja Mukama kyayagala okukola kati mu nsi yaffe. Naye ekigambo kye kireeta amagezi. Bwe nsoma ekigambo kya Katonda kireeta amagezi. Kubanga Bayibuli era egambye mu Zabuli olunyiriri olusooka nti mu kutya Mukama amagezi mwe gakola ki? Mwe gasookera. Nti alina omukisa oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Kubanga endowooza zo mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Abantu batutegeerera ku bukosikoosi bwe tutambuliramu. Kubanga ekiri mu mutima gwo kirina ennyonta okugenda eri ekyo kye kyetaaga okukola. Waliwo ekyawandiikibwa kimu kye ngenda okusomayo era nga tumaliriza kiri mu Matayo. Bikula Matayo. Kansome ekigambo kino. Matayo essula 15 abooluganda. Mwebale nnyo okuwuliriza. Katonda atukoze bulungi. Tuyiga ku kigambo. Ekigambo wano mu Bayibuli kye tuyigako. Mukama ayagala tulowooze ku kigambo kye. Tulowooze ku kigambo kye emisana n'ekiro era nakyo kinaakyusa endowooza zaffe. Matayo 15 olunyiriri olwa 18 mpaka ku 2. Kakati kankusomereyoko wuliriza bulungi wandika ne wandiisi. Agambye nti olunyiriri olwa 18 agambye naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima n'ebyo bye byonoona omuntu. Kyenfulumya mu kamwa kiviira ddala ku mutima gwange ate kye kinnyonoona. Kinnyonoona kitya? Kati oli mukyala wa kitiibwa, oli mwami wa kitiibwa, mulina we muli oba muli mukoppa temubadde munyumya. Ogenda okulaba from nowhere omuntu akubawo ekigambo. Abantu batunula bwe bati ne bamagamaga naye ate ne bawulira nga abaswadde kubanga omuntu afulumizza ekigambo tebamusuubira kufulumya ekyo. Naye era buli omu bwe badde bali bayinza okugamba naye wawulidde mwami gundi bwafubutula ekigambo temunaye namuwulidde. Kaakati awo abantu kibaleetedde okutegeera gwe omwami ayambala essuuti ennungi oba n'oyambala bulungi ne bweba kasheyo n'osala akaviiri bakutegeera ku kiri ku mutima gwo kubanga Bayibuli egambye ti ekyonoona omuntu kiviira ddala ki ku mutima. 19 egamba etya? N'ebyo bye byonoona omuntu kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Nti kubanga mu mutima
mwe muva ebirowoozo ebibi. Ebirowoozo ebibi biva mu mutima olw'okubanga kyotadde ku mutima kibi era nga bwe tuvudde mu ngero. Naye kaakati ekigambo kya Katonda Yoswa egambye nti naye ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, mukirowoozengamu emisana n'ekiro. Olabye ebirowoozo ebibi biva ku mutima, naye wano Mukama atugamba kigambo nti tukirowoozengamu emisana n'ekiro, bwe tutyo bwe tuneekuumanga okuwangula. Kyazze ne kigamba nti endowooza bye tulowooza bye bigenda okunyweza obulamu bwaffe, amagenda gaffe, amaka gaffe, abaana baffe okukulaakulana. Kye tulowooza muffe ne mu mutima ne mu birowoozo kye kireeta amagezi. Ekigambo kya Katonda magezi. Kakati tuli mu biseera bino bye tulaba nti tuyita mu mbeera enzibu. Abantu kakati kaŋŋambe nti abantu muli bweru, naye Mukama atwetaaza amagezi. Beera n'amagezi. Abantu abasinga bakyali balwadde. Katonda alina engeri ze. Ne bw'abeera oba Mukama ye yakireeta oba Setaani ye yakireeta, naye tewali kijja nga Katonda tamaze kusayininga. Ekyo bw'oba osoma Bayibuli tewali kijja nga Katonda talabye. Era Katonda alina amaanyi gasobola okugamba abasumba nti musabire abantu bawone. Naye Katonda ye yategeka enkola ze nga za njawulo. Katonda ayagala tukyuse endowooza zaffe tusobole okuddamu amagezi obujja. Obuwozi Mukama yalabanga obubi bususse, obukyayi bususse, obulimba bususse, okuvvoola Omwoyo Omutukuvu nga kususse. Mukama ayagala tuddeyo tuwulire ekigambo ky'amazima, kye kigambo kya Katonda ekifuluma ku mutima gwange. Omukimanyi nti omuntu agenda okukola ekikolwa aba yasuza alowooza, yasiibye alowooza, yasuza alowooza. Omuntu afubutuka najja nga muli mu bantu n'akugamba ekigambo ekikuswaza, tolowooza nti akifunye bufunye awo, abadde akirowooza. Ebiseera ebisinga tumanyi okubuuza, n'oyagala obuuza omuntu omanye akwagala kyenkanawa, naye byayogera gy'oli bimala okulaga nti oyo omuntu ekyo kyali mu mutima gwe gy'oli. Omuntu kyali gy'oli kiva ku mutima, kyakulowooleza. Era bw'obeera ng'olina omukwano, nga obadde na mukwano gw'onfanfe ng'agamba era nkwagala nnyo, era gwe obasinga, era gwe, naye ng'ate okwogera kwe kukontana n'ebikolwa bye, oluusi n'ebigambo by'ayogera. Agamba era gwe mukwano gwange gwe, naye ate ogenda okuwulira ebiseera ebimu ng'ayogera ebigambo nga bikukuba bukubi. Kakati gwe alina Katonda muli balamu, olina okugeraageranya n'obala. Ate n'obeera nga yuwaawe ya Bayibuli egamba nti kale tubeere nga twerinda ti omulaba alema Sitaani okutwekuluntalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Naye wano agambye nti ebyo ebirowoozo ebibi mwe muva obwenzi, mwe muva obukaba, mwe muva obubbi, mwe muva okuwayiriza, mwe muva okuvuma. Kakati osanze abantu bakuliko bakuvuma. Oluusi tekyatandise jjo baapulaaninga. Naye ate ye Bayibuli egamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Obono bwe bulamu kubanga bw'otambula nga onyooma embeera n'otunuulira omuntu azze n'akugamba ekigambo. Kubanga omutima gwo mu Katonda omanye nti ekyo si kyoli. Omuntu kyakugamba ne kyakugambya okukoswaza, ekyo si kyekikakasa kyoli. Naye gwe kyoli mu mutima gwo ne kyoluubirirwa ekiruubirirwa kyeri Katonda, ekyo kyoli. Era kyova olaba nti omuntu amanyi kyali asanyuka n'emirimu gy'engalo ze gy'akola. Era Bayibuli ebyogera nti emirimu gy'engalo zange Mukama anaagiwanga omukisa, nti nze ngoberera mirembe n'ensegulira obusungu, nti Mukama anaakituukiriza nampa obugagga obw'omu ggulu mu Bafiripi 4:19 okuva mu bituli eby'omu ggulu. Katonda anaayiwa omukisa. Katonda kwagala, n'abo abali mu ye kibagwanidde okubeera n'okwagala, nti abo abakulembera Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda, nti kale kyeyava awaayo omwana we omu Yesu Kristo, nti buli amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo, nti kale mu Bakolinsi 2:5-17 n'agamba nti kale buli muntu yenna bw'akkiriza Kristo, nti laba ebyeddala banga biweddeho nga byonna bifuuse bijja. Kati Katonda ng'anaakola ekintu ekijja ekikadde kino kirina okuvaawo n'akola ekipya. Ani kumu ayinza okuleeta ekigoye ekikadde ate n'okitungako ekipya? Era ekikadde ojja kugamba nti akiddire muli luno olugoye lwange lupya nga balutunga ng'oyambala ng'oyakaayakana. Katonda azze ayagala tufuuke bajja. Okubeera omupya ogenda kukijja mu kigambo kya Katonda. Kigenda kukyusa endowooza bw'olowooza eri abantu. Buli muntu gw'olaba ku nsi kuno ne bw'oba omusanze ku luguudo ayina ekigendererwa mu nsi.
omuntu bw'obanga olowooza positive eri abantu ekyo kitegeera bulungi. Oyinza okulaba omuntu nga tayambadde bulungi oba yazaalibwa mu maka makyamu oba kale si makyamu nti oba makyamu naye nga bw'okimanyi oba yazaalibwa mu maka oba bali basera oba bakola bitya naye ekyo si kyekidetermining omwana azaaliddwa mu maka ago. Omwana oyo ayinza okuba alaba ebintu by'omu maka ago nga takkiriziganya nabyo n'atandika okukkiriza Mukama n'agamba nze bwe nnaakula saagala kubeera nga kyendaba taata kyakola, nze bwe nnaakula saagala kubeera nga ndaba nga maama kyakola, nze bwe nnaakula ngenda kwagala Katonda sigenda kubeera nga ndi mu bino. Obulamu bw'omuntu mirundi emeka gye tulabye abakulembeze nga bava mu byalo. Omwana yazaalibwa mu kyalo naye n'omusanga nga yakulira ekitongole ky'egindi ng'era mwewuunya. Kakati endowooza zaffe bye tulowooza byebinyweza ekyo kye tuli. Omuntu ayinza okulaba ebweru totyanga omuntu ng'akujerega oba ng'akuvuma ng'ayagala okukumalamu. Abantu abasinga baleeta ebigambo ebyo okutta potential yo, self esteem yo, naye Mukama agamba mu ngero 4:23 nti kuuma omutima gwo. Ekyoluzungu nkyagala nnyo kigamba guard your heart. Bw'obeera mu bantu kale kaŋŋambe abantu baagala nnyo okwogera ebigambo ayagala ayogera ebigambo ebikyamu ebissa okukkiriza. Mu matu gange manyo gamba meyinza ebyo sibiwulira. Era Bayibuli egambye nti segulira obusungu, segulira ebigambo ebitakuyamba, ebitakuzimba. Oba oyina mukwano nga tegukwongerako value, genda mu Bayibuli omanye mikwano ki gy'oteekwa okuba nagyo. Baki abakuyamba? Waliwo akantu ke nabikkulirwa abooluganda kaakano kankayogere nga mmaliriza. Nga ndaba nti bwe mbeera ne Katonda ne nteeka ekigambo kya Katonda ku mutima gwange. Bw'obeera ne Katonda n'oteeka ekigambo kya Katonda ku mutima gwo olina Katonda mu ggwe. Oyinza okubeera mu bifo ebimu ng'onyigirizibwa naye nga toyogera ng'era abantu bakulaba toyogera naye mu mutima gwo olw'okuba mukwano gwo gy'ali Katonda kigambo. Endowooza zo zibeera ziraba ebintu ne zisengejja Mukama ng'ayogera mu bulamu bwo Omwoyo Omutukuvu nti ekyo si kyoli, abo tebakumanyi, oli wanjawulo mu maaso gange, nakutonda mu kifaananyi kyange, nakutonda lwa kitiibwa kyange, oli kika kitukuvu ggwanga ddonde mwana wa nfuma. Tekirina mutawaana oba abantu bakuwulira ng'olina kye wakola. Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooyera abazitowereddwa nange n'abawummuza. Omuntu ng'ofunye ekigambo kya Katonda orizoninga mu mutima naye no ng'amaaso go gatunuulidde omuntu alowooza omutunuulidde olw'ebyo byakola byakwogerako ebiri negativu byayagala okufula. Mu kigambo kya Katonda muli munda obeera osaba. Mukama yambikkulira nti bwe mbeera n'ekigambo kya Katonda kinnyamba okulwana muli munda mu nze ne bwe mba kungulu tondabye nga nkaaba naye munda muli wabeerawo essaala. Naye Katonda yali andaga nti omuntu gy'akomya okunyigiriza omuntu oyo ne bw'aba nga talina bigambo bingi byayogera muli essaala mweri etokota munda mu mutima. Katonda mwali eri mukwano gwamugamba nti tofaayo, nze nkulwanira entalo, nze nnwanyisa abakulwanyisa, nyooma abakunyooma, nsooza abakusooza, nze nvuma abakuvuma. Kati eno mulaba omuntu muwoza naye gundi oyo tayogera, gundi oyo tayogera, naye nga munda muli mu mutima gwe ayina empuliziganya. Yateeka ekigambo ku mutima gwe, yakuuma ekigambo nga Katonda bwe yamugamba nti teweerabiranga kigambo kino kiwandiike muli. Kaakati gy'ogenda ennyo ng'olwanyisa abantu ng'ogenda onyooma abantu ba Katonda bibeera bikolimo kye nalaba. Kubanga olw'essaala eri mu mutima gw'omuntu, omuntu oli aba akaaba muli mu mutima. Oyinza okulaba omuntu ng'omunyigiriza oba omuswazizza naye mu mutima n'avaawo nga anyoleddwa neyebuuza ono ye mukwano gwange nga nswazizza, naye mu kunyolwa kuli gwe tomanyi nti ekyo kyosiza ensigo. Nagamba nti olugalo luno olulaba lusonzeeyo, nze mandowooza nkubuulira naye neebuulira. Bino byonna binnyamba binzizaamu amaanyi. Kakati owooluganda njagala okuzzaamu amaanyi. Njagala okugamba olunaku olwaleero nti bw'oba oyagala okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwo, tandika okukyusa endowooza zo.
endowooza zo zijja kukyukira mu kigambo kya Katonda. Byosoma wano biyingize muno bitereke. Kakati ngamba nti embeera nga bwe zijja n'osangibwa nga toyina Bayibuli yo ogirina eri mu mutima gwo, oli muli osaba. Jamu ekyawandiikibwa kituule muno, kyogere, kyatule. Bayibuli oddeyo osome mu Matayo 15:18 agambye nti bannaye byonna ebifuluma mu kamwa biba byatudde dda ku mutima. Omuntu wagenda okukolera ekintu aba yakirowoozaako dda. Mumulaba muntu bannaye gundi yakoze bw'ati, gundi yakoze bw'ati, nga naye abadde ayitawo ng'alimisa, abadde alowooza bw'ati ng'alimisa, naye bye tulowooza bituvuga okukola obubi. Ebitudde ku mutima gwo bijja kuleetera okwogera obulungi oba okwogera obulamu. Bayibuli egamba nti olulimi luno kabiriiti. Mu soma Zaburi 45 agambye nti eno kalaamu ey'omuwandiisi omwangu. Omutima gujjuddeko musera ekigambo ekirungi. Kakati akamwa ke ne katandika okufulumya ebigambo eri kabaka ebiwoomu ebirungi. Bannaye kino si kirungi nnyo. Nze mpulira mulinga nnyumirwa. Future yegenda kubeera ntangaavu kubanga akamwako buli kyoyogera oyatula Kristo n'akamwako olirokolebwa. Ebyo byonna bw'atyo bw'agambye. Mukama omulungi abawa omukisa era nsaba essaala eno nti mu linnya lya Yesu nsabira owooluganda gwe atudde wano leero awuliriza nti amaanyi ga Katonda ag'okusoma ekigambo kya Katonda gakukkeko olunaku olwaleero. Ekigambo kya Katonda nkisabira kituule ku mutima gwo, kireete ebigambo ebirungi ebireeta obulamu eri abawulizi, kibaweesa ekisa. Ekigambo kya Katonda nkisaba kituule ku mutima gwo eri akamwako yatula obulokozi. Era olunaku lwaleero yatula nti njatula Yesu Kristo ng'omulokozi wange kubanga kye kigambo kyendabye kireeta obulamu. Kikyusizza endowooza zange, kikyusizza omutima gwange, ntambulira mu kigambo era mpangudde n'okukirawo kuba oyo yatwagala. Ekigambo kya Katonda kye kikyusizza ensi yaffe kaakano, kikyusizza abakulembeze kubanga waliwo buli omu afunye ekigambo kya Katonda. Engeri y'okufuga eggwanga, abantu bafunye amagezi n'okufuna enkyukakyuka mu bye tukola. Mu linnya lya Yesu nkwebaza kubanga Katonda wange owulira essaala zaffe era n'ozituukiriza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Amannya gange nsigadde nga ne May Kawaala era mbaagala nnyo. Mutugoberere ku YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Tubaagala nnyo. Mukama abawe omukisa. Amiina.